Franga Gashumba alese bwina akanga ku Alex Mukulu. Afudde talina ssasula ddagala wadde gwasula naye. Bwanna munigina. Alex ajjanjabiddwa buvubuka. Nansi baamugoba nti tebalina ssente ze mujjanjaba emitwalo 15. Ne mugenda kuleeta ebimuli ebisinga okubeera ebyebbeeyi leero mubiteeke ku ntaana ya Alex. Naye nga bwe yali yeetaaga eddagala temwalabikako. Owekisiraanira ettooki emwokya. Benita abanupu gwe baagobya ku mulimu Honorable Namyalo abadde akamusuubiza omutwalo gwa $. Amwogeddeko njwanjwa. Bufere? Panangi? Mama, you feel me in the civitegere byemwogera. Tojja bitegere. Gwagala trendi. Katata olutandisa okuvuka olusiru. Kati awo wemanyira n'ebyemmwanyi byali bya ddala mukazi oli byali ayoke. Togenda eyo. Benita akakasizza akatambi nti kituufu kake. Muli muleeta ziri kituufu zange. Kati mugenda kola ki? True leader kulikayo mu kkomera. Ebadde order from above okuva presidential advisor Peace Rugambwa. Ono yayambeko True leader okufuluma akaguli. Bino kambyogere nga nfukamye. Mama Peace Rugambwa nze muzzukulu wa jjajja yoli tibabulwa Museveni nkusaba. Enneebaza gye nina okwebaza teyinza kuggwerayo wonna. Naye nkusaba nnyo wooli waliwo power bank oba charging essimu maama. Otekeko ne data ngenda okukwebaza ngenda okulumya ensimu kwebaza. True leader we yakomyewo atandikidde. Ngenda kwegatta nawe mu kulongosa eggwanga lino. Tusookera mu kulongosa ofiisi za jjajja. Amiina. Saha alambudde abavubuka abaakubwa amasasi wamu ne batoni ku konsati ye. Bali mu mbeera mbi. Kigamba 45 era namusindikira abantu Hajjat Namyalo amaziga gamuyiseemu ng'ajjukidde abaabikamu amagye ne Museveni. Baakola kibi. We had to pray. When I talked about Satan, I remember many people came to attack me. I said, this is beyond sickness. Negwe tomanyi nti mbeera ku radio ku makya ku Mande. Mulwaki omusajja yasomako n'onkubira ne nkuwa bizetoni. Ebyo n'ebirala byetukuleetera. Fake media. Olwaleero nkuleetedde ebigambo ebitajja kwerabirwa bino nga Katikkiro owa Buganda Charles Peter Mayiga yabyogera ng'ali ne Alex Mukulu era n'amuwaana olw'okutegeka emizannyo egiri ku ddaala erya waggulu. Siraba nko Alex Mukulu ng'ayambadde bw'ati. Naye okuba kati abadde ku stage alina okukyusaamu. Kaakati bw'obeera ku stage olina okukyusaamu, ekyo tukitegeera. Naye osobola okukyusaamu naye n'osigala nga weewadde ekitiibwa. Oyinza n'okwambala mu ngeri esikiriza abantu naye ng'ate tekuweebudde. Ekyo nakyo kisoboka. Awo nno kiri eri abo abaagala okutumbula ebitone byabwe okwewa ekitiibwa. Bwe banayekyewa n'abantu bajja kibawa era ebitone bijja kukula. Mr. Alex Mukulu, it's only Alex Mukulu who is Alex Mukulu. I came here with my wife Margaret. You know, in the days of Alex Mukulu, producing a song took a long time. In the days of Ragadi, it took a shorter time. In the days of Fikfa Maker, it takes still a shorter time. Or John Black. Because of technology. But if you want something good, you've got to take time. And the community will always recognize the quality. Trust me on that one. So I don't think we shall close the theaters unless the people who have got the ability to bring us like Alex will give up. If they don't give up, the public will return. Ate ye Franga Shumba
alese bwino ng'akakasa nti Alex Mukulu wadde abasinga tubali tumanyi nti musajja tayagala baavu, naye ye Frank avuddeyo n'agamba nti ekituufu Alex Mukulu afudde mwavu era nga talina wadde ezigula eddagala. Neraba Alex front page zonna amawulire gonna boogera ku mufu kwabo bonnyini abo abadde abeefuula ab'ekitalo batulage ebbanga lyalwadde aba balimanyi. Alex Mukulu ne bw'osinzira e Bulange n'owandula amalusu gagwa ku geeti ye neyafiiriddeawo abadde yesigala bwannamunigina. Alex ajjanjabiddwa buvubuka. Nansi baamugoba nti tebalina ssente ze mujjanjaba emitwalo 15. Ne mugenda kuleeta ebimuli ebisinga okubeera ebibbeeyi leero mubiteeke ku mutaana ya Alex. Naye nga bwe yali yeetaaga eddagala temwalabikako. Okumanya Alex yannumye ku Lwomukaaga waliwo omukolo gwe nalina okubeerako ekiro. Naye bakuba ne nkukansolinga nga sisobola kugubeeramu bulungi. Olwa Alex oyo abadde musajja mugezi. Takalino katulaba amagezi ago gonna. Agenze. Wano waliwo abantu abatayinza kuddawo. Tebakulimba. Alex Mukulu. Tebayinza kuddawo. Tayinza kuddawo. Bano bonna bali mu karaoke. Bano abazanyi b'emizannyo bali mu karaoke. Kiriramu abaana abato abatamanyi Michael Jackson. Tubona okubeera mu muyimbi okujjako Michael Jackson. Kitegeerekese nti okuvaayo kwa True Leader mu kkomera era ne kooti okumuwa bail ey'akakadde akamu ak'okusasulirawo yabadde presidential advisor oba omuwabuzi wa president mukyala Peace Rugambwa ono nga yasobodde okuba nga amuyambako okulaba nga afuluma akaguli kano. Ono amwebazizza nnyo byansusso. Bino kambyogere nga nfukamidde. Mama Peace Rugambwa nze muzzukulu wa Jjajja Yoweri Museveni nkusaba enneebaza gye nina okwebaza teyinza kuggwerayo wonna naye nkusaba nnyo wooli waliwo power bank oba charging essimu maama otekeko ne data ngenda okukwebaza ngenda okulumya ensimu kwebaza. Era True Leader y'omu asuubizza nti we yakoma wagenda okutandikira. Kakati afaane muwoza abadde akwata jeeke banguzi Luhamya agenda kukwata bati Luhamya sirya nguzi ngenda kwegatta nawe mu kulongosa eggwanga lino tusookera mu kulongosa ofiisi za Jjajja. Amiina. Amawulire gaali gasanyi eri abo abaali baagala omuwala Benita ono nno nga yasobola okuba nga atabukirwa abawagizi ba NUP era nga basobola okulaba nga bagezaako okulaba nga agobwa ne ku mulimu gwe. Ono Honorable Namere yavaayo n'abeera ng'agamba nze kambeerewo ku lulwe era mbeere nga mwayo omutwalo gwa $. Ono nno omutwalo gwa $, guno gulayika guluddewo okujja n'abaako ebigambo byayogedde ebitaabadde birungi. Bufere Panangi. Mama, you feel me in the civitegera byemwogera. tojja bitegera gwagala trendi Katata olutandisa okuvuga olusiru. Kati awo wemanyira n'ebyemmwanyi byali bya ddala mukazi oli byali ayogera. Togenda eyo. Mutegedde kazate batekuli aliko waliwo omukazi mufere okakasa nange yayogera ne mugamba bikiri ate waliwo eyandabula nangambwa toteekayo suubi. Waliwo Benita lwayogera n'ogamba oba mpite mu ssimu nzije nkikwateko. Ati mbadde njagala maaso amanye. Tegedde. Banange. Gwe honest guy mbulugambye olujangu Benita disrespectinze mbera kyobola batajazimuwa mbwayogera. Kati Benita asobola okudisrespectinga oyo mukazi. Peace ne message azirabye. Gwe lulini tujja era embozi ikomawo. Banange.
Anti kati tumulinza akole vidi agenda osabola abantu baagala trendi simbadde sikimanyi nakimanya. You mean she just did it for embossed Jibeko, Benita, embossed Jibeko. Kale. Naye gwe okimanyi space bazaffe bazirikodinga ne bazitwala ku TikTok. Wadde nga era n'akatambi akabaddemu ebigambo bino akakakasizza nti kituufu kange nze Benita. Muludde okuwulira ku ddoboozi lya president ze ayogera. Kati muli mu kuleeta audio wali nga bakangoba ng'ali mu depression. Mumuleete Honorable Namyalo aleme kunnyamba. Abannayuganda bano ssente mmeka ne zibeereza ebikya? Ssente mmeka ezibeereza ebikya? Bannange muli muleeta ziri kituufu zange. Kati mugenda kukola ki? Honorable Namyalo nsaba kunsonyiwa. Audio ze baleeta nkadde wali nga bakangobawo nga akyalinamu akatengo. Kati sina kyetya mbangobye kati audio muzireeta mbu baleme kunnyamba. Oba tebanyambye nakyo kiwe ekiri well and good. Nze okungoba ku meza agambyeko ti noonya buyambe binde naye nga Honorable Namyalo ye agenda sigala nga nyamba simanyi oba kigenda bayisa bulungi olaba mwereza ebikyakuoba obusente Abannayuganda. Omuyimbi Mansuru Semanda King Saha alambudde abavubuka era ng'omu ku bavubuka ono yakubwa ennyo konsati ye ekyamazima ne bazadde be babaddewo nga akaabya amaziga. Ono asobodde okubawaayo ne ku nsimbi okulaba nga bamujjanjaba ate asobole okuba nga asuuka ate munange addemu okukola emirimu gye ng'omuvubuka. Ngape jangu mbalire ke mushtundu tweyanza tata tweyanza mujanja baba badde mujanja baba badde bamwise ketusobola ate tujakola nange bino byapazi jankoba omusawo watanga okukola okubiranzige njagala mbeerewo ndabe nga bawedde aba bannanga abatuweera omukisa wala yoyo mukama akongerere kale bamama mwebale kubaawo. Ye Hajjat Namyalo olwaleero wabadde nga ali ku mukolo ogw'okwebaza obulamu bwa maama Janet Kataha Museveni ayungudde ezziga ng'ajjukidde abo nno abazze bamubika. Omukolo guno gubadde ku bannaddiini ab'enjawulo era n'abamusabidde maama Janet babadde abasiraamu ababaddewo omusumba Bujjingalozi yasabadde wamu n'abalala okulaba nga bamusabira. We had to pray. When I talked about Satan, I remember many people came to attack me. I said, this is beyond sickness. Because as God was creating the world, He as well created the invisible hand of the powers we don't see. And as well, He gave them power. Just the same way He gave human power. We decided to pray. We decided to seek refuge from the Almighty Lord, to create way where there was no way. Not until we had our prayers. I really don't know. Many people have been provoking us to the fullest and making us non-living things and making the world see us in a different perspective. But I've already seen Mama in defense of us and even keeping on reminding His Excellency, our Father, about the good we have done. إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Fake news of the passing on of our mother. Fire time is a billion times. Allow me to invite the choir that has been there, please. I humbly invite that choir to at least sing a song or two. Number one song, Owachigambire, na iza kuchea kana Owachigambire.